All right, good morning, good evening, or good afternoon to everyone. Lero. Lero mukaaga by the way, lero kyekivulu kya Karuna Ntongo era nga ebiri eyo tujja bbanga tubireeta enkya tumanye kyamuyisiza kitya kyamubaaze tekyamubaaze. Okay. Yeah. Actually, Madin Wanunga Ndimukuwebuza. Like these people who subscribed to this channel, Bagida, Baniga notification bell. Baniga notification bell such that Pulimbo's Jotekayo. So if anyone is there and you subscribed but you didn't kuniga the notification bell, you can kuniga it so that embozi yona notification village. No, fine. But nekirala ku nsonga yaffe ya birthday wishes to charge konyo for anyone who is interested in it. Enamba ngenda giteekawo. Balina okubanga basendingako message. Naye nkinadde ngamba. Let them send before. Kubanga tutambulira mu time zones zanjawulo. They will. I know our people are very. Ereme kubeera nga ya leero, sindike leero. Just sindika 2 days to the birthday. I think. Kakati ku nsonga ziri eri eza Chaga ne boss we aba boss we ne ba boss be beba Wizo nani wangambye tino manager omuyimbi aba boss we, right? Omuyimbi alina okuba boss wano mu Uganda naye kati wano mu Uganda abageza ku kikola kwagamba kubeera nga management yebeera ba boss be banduza baswangiza penyo naye abasinga obungi bafuna manager ate omuyimbi ye boss wa manager ebiseera ebisi alina okubanga manager amugagga asoteekamu sente ya business. Okay, kakati ku nsonga ezo za Wizo Chaga ne mukyala we Sandra Teta omukulu Chaga nti yagambye nti ye Chaga kale jandibanga yakuba Sandra oluyi naye nga ye okuba Sandra oluyi yali anyize bunyizi kubanga Sandra yamugamba busima agenda oba yebake ne maama we oba akoleki bali ndowooza bali mu kuyomba imbu leero nandeese imbu mbu Chaga yagenda n'agamba Wizo mukazi wo nga bamupepesta abantu bangi bulala bamuyisaayisaawo bulala bamutoolatolako ndowooza Wizo n'agenda nakonfrontinga Sandra Sandra najjalumbe Chaga mukuyomba awo ndowooza bwe yagamba Chaga ndowooza nga bayomba genda webake ku maama we biki ndowooza Chaga kwe kumusaala oluyi. Naye kambuuze Chaga musajja mukulu ali mu myaka 4+. Kaakati Chaga anoonya ki mu maka g'abali nti gyasula yatugambye si gyasula kakati ate bino bimukwatako ki ebyamaka g'abali twanga naye alina olugambo ku myaka gye ye talina mukazi kyogamba kakana ekibanga yali afaayo ku Wizo nga bw'ali atuggyeko akajanja naye kati yaloopa Sandra mbu nga bw'ali omwezi munnange kati ate n'ekyokukuba omukazi oluyi atali wuwo ng'ate omusanze mu maka gaabwe kati bwakukuba ekiba bwakufumitirayo oyo naye ali awo ebyo byebifa ewa Chaga Wizo ne Sandra kakati Wizo ne Sandra balina ebyabwe naye ate ekyo ekikolwa ekyo Chaga yeefudde mukazi yalabula Wizo ng'oli bw'alina abasajja abangi ennyo kakati agende oli yalina omuvuma kyonna kyayagala kale n'agatako n'omukuba oluyi kitegeeza nti munyoomi nnyo infact yeetaaga kusanga ne mumusabulamuko. Okay. Kakati ku nsonga ziri ezeggulu eza Genocide omwami omulangira Ssuuna yagambye ye tagenda kuva ggulu nga kimbe wasale tagenda va ggulu yawasale proposal ye ayagala proposal agamba nti yajja eggulu kulaba Sale nga ye bwali chief coordinator wa Wealth Creation
era mubulire ne issue zange ze namuweereza via the email yamuweerezako email then namani agenda ne ku gate ye proposal ze nazidelivaringayo ng'era requestinga bambi okukola ki omumiitinga nagamba nze nga omulangira Ssuuna sijjangako kusaba ssente sale sikusabirizangako ssente nkubadde ntegesa ebivulu byange ne binsala ssente zamusaba yayimba mbu oluyimba ku mwanyi era ye nga proposal gyaleeta eri ku bintu bya mwanyi ebyo agamba watusindise wa Kenzo naye ffe nze sagala kulaba Kenzo nze njagala kulaba gwe nga Genosale kuba yagenda kukwata muwe chief coordinator kwegamba agamba mwe yetasabiriza sente agala asabeyo guno gumu nga gwa mugaso amusinga namusabe lumu nga lwa mugaso kyategeezangako ebivulu byamusalanga naye ng'akolaki ng'aguma ti propose ye bambi gye yaleese mbwe egenda kugasa eggwanga lino Ssuuna alakayimba ebivulu byamusala that's why ye yennyini abadde akampinga abadde eggulu now for 3 weeks bwagamba kati ng'agumise sale era bambi ng'asaba n'obwewombeefu omukulu Sale akkirize kyembuuza bw'abanga propose egenda gasa eggwanga lino abantu be bamulaba mu mugaso kuba n'ebivulu tebagenda ebimusala you know alina akayimba kano buli omu side ja nebaitha Ssuuna akuba obuyimba obunyuma but I don't know why akayimba ng'onyumya ezo mu nnyimba ze kasaba konyumiramu bunyuma ng'onyumye ke kayimba kakyasinza ng'onyumye nze buyala ennyimba ze zinyuma naye simanyi lwaki tavaayo kuwulire aliko afuuyire emmindi okuyimba n'okuvaayo yavaayo bamumanyi nswaki omumanyi naye okuhiitinga okukuba akaggi akakuba naye tagenda takwatangayo wali waggulu wali omanyi gye bayita danka mu basketball Hashim ono yangamba bayagala kulya emmere awambuwe bw'asobola okukuba danka basketball ezo biri muzaalaba wagenda kulya emmere embu bwawambuwe mbutayagala embi kakati munnange Genosale let me hope the message yakutuuseeko eyamulangira Ssuuna abikesinga bambi kusisinkana naye nga tava ggulu weeks 3 ate nga era ndowooza akyaliyo nnyo makanga okoze ajja kubeerayo ajja kubayo ng'azadde omwana ng'awasizaayo wanga bamuwasizza kakati ku nsonga ezo eza Genosale omukulu Bebe Cool agamba nti ye personally abadde ali awakanya ensonga y'abayimbi abo abagenda eggulu okusaba obuyambi ewa Genosale Bebe Cool tayagala banebawasente naye ye ezayi mulangira Ssuuna awo mu kavidiyo alinawe yagambidde mbu waliwo omuyimbi oba mbu yabayise biki mutajja mwogera naye yabayise biki naye ate mbu naye akimanyi nti weeks entono emabega abadde eggulu era ne bamutemera era abadde ategeeza Bebe Cool kati Bebe Cool agamba nti yakkiriziganya ne Genosale 100% abagobe okustopinga abayimbi abo okugenda eyo abayimbi mufokasinge ku federation kubanga federation gye babateerawo okolaki okubakwasaganya Kenzo yalina zinona nazikolaki mubeereyo musisinkane ndowooza Kenzo mukwatagane Minister presidential advisor byonna presidential advisor si minister kitegeeza naye minister paka papa wa minister kati olumbu nnyo nedda andi kati yalina okugenda n'agira wali n'abagabirako ezinga naye wawasa naye kati Ssuuna singa kimanyi nti Ssuuna singa kimanyi nti ye Ssuuna ngamba yali badde amanye ennaku ye anti era amanye ennaku ye yagitegedde kwekola ki kwesitula agamba zisivaawo bwayagala amulabeyo olumunga lwa mugaso aseneyooko bamutemereyo oba 10 akola abantu baagala sente z'obwereere nsumba alina proposal
naye bwabanga munange tamusabirizangako then let's hope that Genosale asomuwa omukisa okolaki okumulaba oba agenda kusigala ng'abasajja kanuka ngawe sente kambiire kyemmanyi agenda kusigala ng'ababwa naye abasajja bano baleka waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso kanduza sente zabe bazeesigalize baagala zeesigalize nate nkyogedde nakaawo tekandowooza balabika bagamba tetubeeta bwe abanyi balowooza nti be balondaani babebekulu balowooza be balonda Museveni Museveni ye aba yalagira dda bamulangirire akalulu kaliwo just nga kibuumaaza kakati yawangula si yafuga bwe mpulira bagamba katugende mu maaso gumuti gwegundi gwagwa ettabi lyagwa ettabi erya omuti gwali nakayima nedda ettabi lyagwa kati ogaana teno nalabye polisi yazinzeeko kati nze ettabi lyagwa nelikuta omuntu nelikuba omuntu oba gwetaako kugira kukeculako bajjajja bali batyawo nawulirako abantu nabagamba abantu mwasobya bajjajja banakayima to wish line abantu mugenda temuli balongoofu mugenda munywa emyenge gyammwe mukola ebikolobero byammwe ate ne mugenda ku muti okusaba lwaki musobya nnyinamu nakayima nakayimalaika mukambwe gulabika omuti gwagwa gwanogokako ettabi lyagwa nga liraga obusungu era nga Mubende RDC the Resident District Commission of Mubende Umar Lule Mawiya omumanyi muwulira yagambye nti kati saawa zino the whole place is under security. They are requesting everybody okukolachi to stay away from the area. Nti kiki? Nti omuti munyiivu. Buli omuti gulina emirandiro gimanyi obunene. Ogwanyina. Mpozi bagambe ogwajjajja Nakayima. Mpozi bagambe nti amatabi waggulu bwe gaba gavaako ne gaba kuba. Okay. Singa batemaako kali amatabi. Omuti mukambwemu kirabika abantu mukoleddeko ebikolobero. Nze kyendowooza. Museveni naye agenda wano okimanyi nti Museveni naye agenda. N'asaba. Museveni alina bw'atagenze. Kusaba kusamira kwennyini Museveni. Teri asinga Museveni bulogo njagala okubuulira. By the way, abaana banyumyanga nga kyali primary. Mbu Museveni ekiwala atakyajja kitya. Museveni yafuka omucungwa. Nga muli mu primary. Yafuka omucungwa. Yafuka omucungwa kati omukazi najja n'agunoga. Nakola ki nagusalako wano eno waggulu we wati. Museveni n'avaamu namugamba. Namukuba oluyi namugamba mbu lwaki ondya. Nga bali mu lutalo. Ng'afusa omucungwa. Ati batugamba yafuka ngakapa. Kati yafuka omucungwa. Nga mu binyumya mu primary. Naye nga byerya ddala. Museveni kenyini yeewaana. Nti abikwatamu. Proud of his bajjajja. Bajjajja be banyankole. Bagamba nti bachwezi bo bachwezi. Naye Museveni njagala okubula eggwanga bagamba nti yatusulika. Yatukwatamu mbwe byaddala. Gwe nze tankwatanga. Yakwata mu ggwanga lyonna. Tukole tutya? Tumayina kumanya kyakukola batugenda mu mukwata mu tutya ffe. Okay. Bye bye. Omaliriza? Oba otidde olowooza nti tugende mu kivulo kya Kalu. Okay. Kati